Naye Roda, lwaki ondeka okubeera mu mbeera bw'eti mazima ddala? Oba kati kye tuba tukola nze kanzija eyo gw'oleme kujja kubeera kati siraba nsonga lwaki ddala obeera ojja eno. Nedda kati nze kanzija eyo kubeera gwe tekikwetaagisa nnyo kyamaanyi kikuleeta eno sikiraba. Lineti nzuuno kati okunga ki? Roda senga gwenze senga omanyi bwe nasuze. Lineti mbitegeera naye naawe olimba obudde bukyali bwakumakya nnyo walibadde tokeera nnyo bwotyo omusajja akyaliyo. Badde mmanyiira ekyo kye twayogerako ontwale ng'omukozi omupya omutonyanjule ate kati bw'aba nga akyaliyo kyekirungi. Nedda tetulina kukikola tutyo. Toyinza kuva eri n'ojjoogwawo bugwe ng'omusajja akyaliyo. Olina kulindako n'agenda awo n'olyoka oyingirawo agenda okukomawo asange nga wayingiddewo dda nga takyayinza kukugoba. Naye si byaggwe kuva eri ojja oyingirewo nga naye ali awo. Lineti ngenda kukusaba obeereko wano katone ogumiikirizeemu kasita agenda nze ngenda kujja nkunone. Kati nze ngenda kwesimba wano kukubona emigugu paka ssaawa mmeka Roda? Lineti kyenkusaba kyangu gumiikirizaako. Oli omusajja nze nkusinga okumutegeera nze mmanyi bwe mumukwata. Hello Brian. Oli otya muganda wange? Simanyi nakumanya buli kyengezaako kyonna kigaana. Nze ne waka wantamya. Ate watya? Akakazi keefuze ekisenge kyange kasuze mu kisenge kyange. Nze nalemeddwa n'okuddayo ewaka. Leka nawe Jordan ng'osula mu kisenge ekirala. Brian, ennyumba yange erimu ebisenge bibiri. Ekimu kisulamu mukozi, ekirala kyekyange, ate Roda kyeyeefuze. Kati kyogamba nsule na mukozi oba nsule na mulamu wange? No, at least yogera n'omukozi omugamba asule mu ddiiro gw'osule mu kisenge ekirala. Akakazi ako nze simanyinyiza n'okakola ekikyamu singa nsula nayo. Kyovula banke esonyi. Ekyo kyangu naawe. Jordan, nenda kuddira. Nendako kateni. Roda. Brian, nsaba onyambeyo na kino. Ati nakugambye nti leero nsanga ekakiri. Nagambye nsanga ekakiri akawungezi ka leero. Si bwe twayogedde? Yes. Naye kino kyamangu tekirinda kya leero. Roda, saagala olowooze nti nze ngenda okumala buli kizibu kyo. Nange mwennyini nkyalina ebizibu ebyange bye nnwana. Gwe wali ompuliddeko nga nkugamba okunnyambako
okuva luli nange Martha mukubira essimu takwata. Nedda Roda ekintu okisussizza nnyo naawe olimba. Naye buli kaseera obeera ku ssimu yange, buli kaseera tova ku ssimu yange. Ojja kuyitira n'omusajja okulowooza nti nange ekintu mwenkiri. Okay. Nenyambayo na kino kimu. Okay. Mbuulira. Osibye otya nnyabo? Bulungi ssebo. Osibye otya ssebo? Bulungi nnyabo. Ononsonyiwa okukubira nga tetwemanyi. Naye ensonga nkulu nnyo. Madamu mukyala Martha si mukyala muzibu kusinziira ku kaseera ke mumanyidde. Era abadde asaba bwe kiba kisoboka musisinkane mwogere ng'abantu mu bulungi nga tewali kwetiisatiisa yadde okusikaŋŋana. Omwabadde mwogera yagambye namutiisatiisiza. Nedda nnyabo, just yaasaba musisinkane mwogere ensonga zino muzimale mu bulungi nga tewali muntu yenna afunye buzibu. Era ye agamba kino akikola lwa kutaasa maka ge, tayagala goonooneke bwe gatyo. Maka ge? Ennyabo. Anyway, nze ekyo sikirinaako buzibu. Naye mu buli mbeera yonna gy'alowoozaako alina okumpa omwana wange. So abadde agamba tusinkane ddi leero? Era ndowooza leero. Mugamba nsinkane mu maka gange e Kajjansi kuba sirowooza nti kyandibadde kirungi okusinkana wano ku kkubo. Kaakati e Kajjansi side ki? Mugamba ajje e Kajjansi bw'atuuka nkubireko. Leka bimenya biweddeyo Eno bikyaliyo. oba nzija nkuyambeko tubisombe tumale tusibeko omulundi gumu. Tekyetaagisa sooka osibe bino. Biri nsobola obbireeta. Anti kiba kinkaluubirizaamu osooka osibako bino ate nga wali kyaleeta ebirala. Kiba kyangu ne tumala obbireeta byonna ne mbipangako omulundi gumu. Badde saagala kusumbuwa. Kankuyambeko. Kankuyambeko twanguye. Twanseere. Ate era n'okuyambako kitundu ku mulimu gwange kati ngamba nkuseerera ki. Kale, jja tugenda. Njagala ebintu bino. Njyayo n'ebibiri awo.
obadde ogaanira bwerere okuyambako omulimu munene guno obadde oyenda kupoyera bwerere ate nga ndi wali wansi sina kyenkola ninze kasitozi ojja okkiriza ebyo Kato, Wangi? kati bw'ayogera olaba ng'ali fayini. Nze simulabyemu buzibu. Mpozzi kimulabyemu just yeefula bwefuuzi wa kabi. Naye nga nze mbadde nteesa. Gwe woba oyogera naye tomulaga nti otidde. Yogera naye ng'oli mugumu. Naye wanaakiraba ajja kulekerawo ebyokukutiisatiisa. Nange. Kati gwe kyogamba ddala bw'ayogedde naye olabe nga tali mu buzibu. Asiina buzibu bwe mulabyemu. Naye kati gw'okiwagira ekyo ky'okuŋŋambamu ŋŋende ewuwe oba nandi muyise wantu ewalala wonna. Naye naawe madaamu kati era naye waabazze ajja bw'omu gulaba alina obuzibu bwafunirayo. Kato. Wangi? Nyamba omperekereko tugende fembi. Olaba nyambira ddala. Kale tugende. Tugende. Kale tugende. Chokunya. Nedda wange. Nze ndi bulungi. Now we fine? Ndi bulungi. Okay. Ku nsonga zetwayogeddeko eza madamu mukyala Martha abadde ayagala muteese. Yes. Nsaba tuteese bambi. Okusinziira ku bbanga ly'enkumidde omwana. Tumusanzeeko na buzibu bwonna. That means mukumye bulungi. So, madde nsaba tuteese ng'abantu abakulu. Tukwatagane. Nga onooba oyagadde okujja w'obeera oyagalidde okubeerako n'omwana, ng'osobola okujja n'omukima n'obeerako naye. Era bw'oba oyagadde okumulaba, osobola okujjako ewaka n'omulaba.
Kale bakuba nafunamu obuzibuzibu ewaka naye era tekigaana. Nsobola okumugyayo n'embeera naye so that anytime w'omwagalira oba osobola okumufuna. Olabye otya? Naye mbaba kino okifuniramu amaka g'ogamba okukuuma gagwawodde. Mwandimpadde omwana wange okusinga okumulegera omuntu gw'otayinza kwesiga yadde nawe kennyini. Mbimanyi byonna. Bw'ogenza okundaba nga nfolowingidde omwaka mulamba era nkumanyi 99%. Wandibadde mumpa omwana wange. Bwe nayagaddeko ne dokita yangambye mwagalayo ku ssente okusinziira ku bbanga lye mukuzizza omwana wange essente ze mumaliddeko ng'akula. Mbuulira, oyagala ssente mmeka? Oyagala mmeka? Nzikuwe osobola okutandika obulamu obwo ofa okwesiba ku musajja atakwagala era atakufaayo. Pauline, sina ssente zenjagala. So kati kyotegeeza oganya okumpa omwana we oba ogenda kumubeera ku bwereere ng'ate gwe wagula mu bwereere. Kumugula? Wamufuna otya? Gwe wamulekawo? Mu ddwaliro era nali nkimanyi bulungi tewali musawo ayinza kuleka mwana wange kufa. Gwe we namulekawo nakugamba nti genda omugyeyo. Wajjayo waaki? Pauline, waleka omwana mu ddwaliro nga talina ayamba. Ne kalavu akasooka akakamwana teyakafunako yadde mami kase. Ate yali wano ntegeeza nze okukwata omwana ne muguza nakola kibi. Emyaka 5. Pauline, 5 years down the road. Tomanyi na mwana wo gyali. Wamulekawo mu ddwaliro. Abatunga si bangu. Kale olaba mmwe mugenda kumpa omwana wange oba kufa oba kuwona mugenda kumumpa. Temumanyi nabyo ekiddala nze byembiseemu ompaleza kukuuma makaago. Nze sirina maka, ngenda kuzibuwaliza obulamu paka ng'otegedde nyini kintu abannyini kyo. Kati nze okukwata omwana ne mukuza ne mulabirira bulungi kijja kityokuba ekibi. Nakusabako nnyambe. Nakusabako obuyambi bwo. Wagenda mu ddwaliro n'obbayo omwana wange. Nali kusabirako obuyambi. Mbonyumiza mbu kuma makago nakusabako omulabirire. Oh my God. Kale, mufulume ennyumba yange. Mufulume. Mufulume mu nnyumba yange. Mugende.